kulembeze nengeri informed by public opinion. Fe twavaayo ne tuwa stand kubanga tulina zero tolerance ku corruption. Twavaayo ne tuwa stand ku sente ezo era tukakasa nti abaka baffe bangi ndoza abawulira aba parliament nga beegaana okuba nti bazijjayo naye ne tubugwa nti tulina n'abo abaali batukakasiza nti bazizaayo abavaayo ne bagamba nti baali bazifunye. Parliament ekyokuvaayo neyogera nti baali tebakkaanyiza tebazigaba. Ekyo nakyo nikyongera okulaga obukulembeze bwe tulina obwa parliament eri bannayuganda kubanga eno ensonga teyava buvimu siffe tetwali ba whistleblower naye ffe Justin tulina intelligence ate tuli beerufu netugamba tetugenda kukisirikira naye bannamawulire mwali mukimanyi era nga mukibuuza nti nga bwonajja nombuuza nti wayambadde kooti negamba ye najidde mu kooti kakati n'ekye miliyoni 4 baali bazigaba nga mwenna mumanyi nti bazigaba nga abamawulire naye ffe intelligence yaffe mwina kumala olina kumala kuba na bujulizi era bwe twafuna obujulizi ne tukola informed position. Njagala kwebaza parliament nti deputy president yavuddeyo n'attaanya ensonga eyo era ababaka baffe aba NUP ne bamanya nti tebateekeddwa kusayiningira sente zitayitira mu mateeka ng'era teziyise ku accounts zaabwe. Tebakuyita buyisi nti mujje musayininge ne musayininga. Ne bamanya n'okumanya nti ebintu ebimu pate erina okubeera ne informed position kubanga waliwo ekifaananyi ekyagala okulengeza obukulembeze bwa National Unity Platform. Waliwo ekifaananyi ekyagala okulowoozesa abakulembeze ba National Unity Platform nti tebasaanidde nti tebalina muzinzi gumala okulembera ggwanga lino. Nabwe kityo buli bwolaba ebikolwa bya emikono egyo egy'enjawulo giba gyengera okugezesa obukulembeze bwaffe bwerufu wendowooza nti moral stand tuba twagiyise. Ekyokubiri ensonga yakwatiddwako ng'ekwatibwa kubanga ffe twavaayo ne tugyogerako ensonga yakwatiddwa kisajja kikulu era tuli happy ne results ezavuddemu nti at least twasaatinze our moral stand against corruption. Naye nga deputy president Mpuuga ng'ate leader of opposition azza akola follow up press conferences ku butya ensonga eyo bwetambudde era nga ndowooza by hierarchy ne mu protocol tulina kugoberera nzitanya ye ya nsonga gye tulowooza nti kati tutambulira wamu era tuli ku PGM. Abakkiriza nti bazijjayo bazizaayo tulina admissions nga abantu bagamba bazizaayo ate ffe yali main goal yaffe nti abantu wabanga okkiriza nti nzijjeeyo zizeeyo. And it was not about the public nene public okumanya nti abantu baffe abamu baali bawubisibwa mu kuweteeka mu kikolwa ekyokugenda okujja sente ewa Anita Among ezitali mu mateeka kubanga ekiseera kye tulimu si kiseera kirungi. Well abantu abasinga kati bonna boogera ku NUP kubanga yo NRM okugenda ne bali enguzi kikirizibwa. FDC sinza kuboogerera kuba nabo bagamba nti banoonyereza DP Mwami Mao simuwulira nkonga naye avuddeyo kyogerako. Abalala ne bateekawo n'embeera egamba nti sente ezo mbaka yeetaaga okuba nazo. Mbaka yeetaaga okuba ne sente ezo azifunye mu parliament. Yeetaaga okuzifuna kubanga abantu abamu balowooza nti olwokuba NUP bevuddeyo nekyogerako then kirina kuba mu reverse. So nze ndowooza nti ekintu ekyo twakitanya bulungi nnyo kyayongera okulaga obukulembeze bwaffe eri ensi nti ne bwe tubanga tulina obuzibu munda tetugenda kububikkirira bwe bubanga kituufu buzze. So eyo ye National Unity Platform. Nga tuwunzika ekya sente kyo kyawedde. Ekya sente kyawedde. Stand yaffe togimanyi? Tomanyi stand yaffe? Stand yaffe ogimanyi? Stand yaffe yali clear. Stand yaffe yali 1 nti MP yali ajeeyo sente zizeeyo. Era amaaso agakulaba ng'ozijjeeyo weegali okakasa nti okoze eki? Kuba ffe waliwo parameters. Waliwo abantu abaali bagenza ozijjayo nga bagendayo mu bifo birala. Tulina bangi naye ffe twagamba ku baffe. Era ne tugoberera abaffe abalala temuzijjaayo. Era obutambi oz'obulaba. Tobulabye obutambi bw'ababaka? Tobulabye obutambi bw'ababaka nga boogera nti bannange. Ekyokubiri neeyagaba. Omanyi mu mateeka kati onaakimanyi. Neeyagaba yatuuka n'aganza naye sigabangako. Sigabangako ngategedde nti zizaawunya. Sigabangako. Sigabirangako omuntu wadde ki?
wadde 10. So moral stand ya NUP eri clear, zero tolerance to corruption. Okay. And I think for us on that mubwerufu nga abakulembeze ate si kye kisoose mu covid fe omukulembeze waffe yazaayo miliyoni aga ekyenjawulo nti ate mu covid abe NRM kadaga bwe yabawa babagamba bazizaayo naye nga badamu ne basayiningira 8 nga bazaayo 2 naye nga ate General Kaguta Museveni abawameka 4. So ekyokuzaayo sente kiri morally right newankubadde nga abantu baba n'obwetaavu bwazo. Okay, bagiyita Pearl of Africa Radio. Ngenda kujawo buno katono